Shamim Malende akomyewo mu ggwanga. Okukomawo kwe kuleetedde abatamanya ngamba okubeera nga boogera bino na biri. Naye nga kyebeerabidde nti Shamim Malende yakubwako mu Paalamenti. Mujjukira engeri gye bamusikaasikanya okumufulumya Paalamenti. Era nsuubira okuba nga bwe kyali ku Nambooze ne Shamim Malende bingi nti already yalinamu embeera ey'okuba nti era yali atera okugenda mu ddwaliro ng'alina obulwadde obumuluma ate oba oli awo abaamuteeka mu kabangali ne bakuba bagamba nti okuyingiza mu mmotoka, kubanga baatugamba nti okuyingiza mu mmotoka. Mujjukira mu kaseera ako we baakubira gundi ebikondaani ono w'Emityana Zaake. Kiyinza okuba ng'ekyo kye kyatwala ennyo amawulire, naye nga mu kaseera ako ne Shamim Malende baamusikaasikanya. Baali bateesa ku ki mu Paalamenti mu kiseera ekyo? Baali bayisa ki era? Baali balina kye bayisa nkyerabidde kuba bayisa bingi ebitakwatagana. Kakati Shamim Malende bagamba nti mu kamotoka ako mwe baamutwala era baamukubakuba nnyo era ekintu kyamukosa nnyo. Kakati bw'atyo ng'alina okufuna obujjanjabi era abadde ng'ajja afuna obujjanjabi paka ku guno omulundi bwe tuwulidde nti abasawo gye yagenda mu US bwe batyo baali bo basazeewo nga bamulabudde nti yandibadde ebyobufuzi abyesonyiwa bw'aba ayagala okusigala nga mulamu. Ku lw'obulamu bwe tiyandibadde akola ki? Abyesonyiwa. Kati yabeera wano mu ddwaliro Kampala Balubaga bamututte Aga Khan Kinya. Kale obulwadde nga bumutawaanye. Ebyo byonna bibaddewo, naye nga bw'olabira Nambooze Abedi Bwanika batunuulira kimu ssente z'omuwi w'omusolo baziyita za Museveni, nti Museveni yakuwa ssente ogenda okujjanjabibwa, naye ne batamanya nti ng'omubaka wa Paalamenti era aba alina embeera mwalina okutambulira ddala singa aba alwadde. Kati ekyo ne kibeera awo. Naye kati ne Shamim Malende bw'atyo era singa omubaka omugenzi Nakimuli Helen singa naye yagenda okujjanjabibwa mu malwaliro oboolyawo Shamim Malende gy'abadde ajjanjabirwa ayinza okuba nga yandibadde akyali mulamu essaawa eno. Ayinza okuba yalibadde akyali mulamu, naye baamugamba bo bennyini aba NRM batakumunenya okubeera omulagajjavu. Ti oli mulagajjavu bakujjanjabira batya wano? Bwe bityo munnange. Kakati Shamim Malende akomyewo mu ggwanga. Twolekedde okubeera nga okulayira kugenda mu maaso wiiki ejja. Shamim Malende gwe mumanyi obulungi ennyo, omubaka omulonde owa Kampala Central, omukyala, era nga ono akomyewo e Uganda kubanga swearing in ceremony egenda kuba ekwasaganyizibwa wiiki ejja, naye nga akugambye nti abantu beboogera bingi nnyo ku by'obulamu bwe kubanga abadde alwanagana na bulamu era nga abamu batunuulira ekyakubeera tabaddeewo mu Paalamenti okumala ebbanga ddene nnyo. Kibalumye nnyo aba NRM Shamim Malende bwe tabaawo mu Paalamenti. Kakati munnange Shamim Malende nga bwe kugambye nti akomyewo era nga yakomyewo Lwakusatu ku makya. Kitegeeza nti ebbanga litumaze oba abantu nga bamubuuza nti Shamim Malende yabulirawa n'okusirika kwabaddemu nga yasirika era nga bagamba n'atayogerako ne ku kufa kwa Nakimuli n'atayogera. Kakati munnange abantu batandise okubeera nga ate boogera bino na biri NRM bafunye ekyokwogera. Kakati obutambi n'ebifaananyi ku social media era nga bw'olabaawo Shamim Malende ng'akomawo byonna byalaze ng'atuuka ku kisaawe Entebbe era nga ab'ekibiina ekya NUP bwe batyo excitement yabadde y'amaanyi, baalaze obuwagizi bwabwe, naye era ne sayidi eri ne batandikirawo
banyize babadde basuubira okuba nti oba ajja kukomerawo mu kagaali oba bafune amawulire bajaganye. Kakati ku kisaawe Entebbe bw'atyo yabadde asika ensawo ye era nga mu arrival area ng'asimayiringa, cameras zimutunuulidde naye talinaako kye yayogedde yadde, talina kigambo kye yavuddemu. Kubanga oba oli awo bandibadde era batandikira awo. Kakati social media abantu bajaganyizza olw'amadda ga Shamim Malende kubanga y'omu ku abo abakyala naddala babadde balwanirira abaana abaasibwa olw'ebyobufuzi okukomera. Era toyinza kugamba nti mubaka kugamba atavaamu kigambo. Kakati munnange bwe batyo Maama Kampala nga mu ngeri y'okutendereza Mukama okubeera nti asobodde okubeera nga amukomyawo nga mulamu era ng'aliko n'akaseko ku matama. Maama Kampala akomyewo. Kakati munnange sayidi eri nga bo bagamba nti ono akomawo olw'okubanga waliyo okulayira naye emirimu gya paalamenti yagyebalama amaze ebbanga ddene nnyo mu US nga yeefuula afuna obujjanjabi. Kakati obutambi ne comments bw'ozisoma ojja okwewuunya nti yava wano ng'alaga nti mulwadde nnyo naye bwe tutuuse mu kulayira bwe yatwatuka mu kampeyini yafuna amaanyi agajja okukampeyininga. Bwe yamala okuwangula n'adduka n'ava mu ggwanga n'agenda. Kaakati afunye amaanyi agajja okulayira. Jjukira nti Gashumba yali yatugamba nti Shamim Malende ali lubuto. Mbulwe lumutawaanye bwe yatugamba. Shamim Malende wuuyo akomyewo. Tetulinde omwana tetwamulaba. Ne Nakimuli baatugamba nti yajja mu lubuto. Buli lwamutta nga boogera. Kakati munnange Shamim Malende abantu bagamu yagambye nti Shamim Malende omulwadde mbu adduse jambwa mbu adduse gya kafubutoko okuva mu US okukomawo kasa ategedde nti okulayira kutuuse. Kakati munnange obulwadde bwe butyo ne busigala nga ekyali subject of public discussion era n'emyaka egiwedde byonna bibadde biri ku mutimbagano tewali kye tutamanyi. Kakati ripooti zo ziraga nti omukyalo ono abadde ajjanjabibwa, abadde ku treatment ey'amaanyi mu ggwanga erya Germany, yasooka kujjanjabibwa mu ggwanga erya Kenya nawa ne Uganda nabo bamujjanjabiddewo oluvannyuma bamutwala mu Aga Khan Hospital wali e Kenya. Kati yo munnange gye yava ate n'ayolekera eggwanga erya Germany okubeera nga ajjanjabibwa. July 26 yakomawo okuva e Kenya era nga wano abantu bajja okubeera nga ate bamutunuulira nnyo olw'ensonga nti olwabwe tutuuka ku kisaawe ne bamukwatira ku kisaawe Entebbe briefly nga yakatuuka. Abawagizi bwe batyo bo aba Shamim Malende bagamba nti omukyalo ono embeera ey'obulamu tebadde nnungi yadde n'akamu era asaanye okusaasirwa. Naye okusaasirwa bo bali okusaasira kwabwe bo baba baagala bajji batandika okugira amawulire. Waliwo akawala kenda bakatera oteekawo ne kateekawo n'ono ne kakola kati ne kajaganya ne kazina bwe batyo. Kyobulanga ebyo tebijja kuggwa tawuddo oludde tukyagenderera ddala mu maaso olwo kubanga abakyafa bo bakyafa. Kale munnange ng'amaze okulondebwa Kampala Women MP Malende abantu batandikira okubeera nga bamunenya. Abamu nga bagamba abeefuula nti balonzi be nga si balonzi be nti okubeerayo oba obutabalabikako mu bantu kino mbu kikosa okubeera nti tebakiikirirwa mu paalamenti. Kikosa naye omuntu eyabaddewo nga bayisa sovereignty bill n'ebbiitu zonna eziyisa ez'ekisiru osobola okutegeera nti
obuyinza okuleka mpozi nga bukyuse oba mpozi okulagako resistance naye jjukira nti NRM yo kye yakola kwe kukakasa nti ababaka baayo babeera bangi era bonna bassa kimu gwe ne bwe bagamba nti mumanyi empitambi gye tuba tusaabinganga Uganda yonna buli lwakutaano ekyemisana bajja kugamba gye tuba tusaavinga okitegeera kakati obutabyawo mbu mu major national debates muno naddala mu kaseera kano aka sovereignty bill ng'ebadde egenda mu maaso oyinza okwesanga ba critics be boogerako naye kati aba NRM be boogera ebyo beefuula nti nabo bill ebadde ebakosa kumbe bo tebakosa kubanga bo bassa kimu nga nkuyege kale abamu nga bagamba nti ba MP bafuna ssente empitirivu newankubadde baba tebaliiwo tebabeerawo mu proceedings za paalamenti okumala ebbanga naye ate nga basasulwa kugamba ki abanga agamba nti omukyala bw'afuna olubuto yonna gy'abeera ali ku mulimu agobwe olaba Samia Suluhu n'akaweeri katuyogera ki kakati paalamenti esuubira okubeera nti munnange egenda kuba erayiza newly elected legislators wiiki ejja ba legislators ababaka ba paalamenti bagenda kubanga balayizibwa next week era nga tutandika ttaamu empya ey'ababaka abapya olwo kitegeeza ate tulindirira okulayira kwa Museveni kubanga balina osooka okubeera nga balayizibwa olwo Museveni naye ajje alayire awo tananagira sibu bw'aba alayira Museveni awo tayinza kugamba ayi Museveni awo ngenda kwetegereza nnyo leero ndabe bwala abaana kakati ensolo okuba mu paalamenti kuba tugamba nti ba MP bonna basuubira okubeera nti bagenda kuba bakuba ebirayiro nga tebannaba kubeera nga bayingira office nga bulijjo bwe kibeera kakati ttiimu y'amaaliiri tenaba kubaako kyeyogera ku nsonga eno nti obaolio bajja kuba batuwa official statement ku kudda kwe tebayinza butayogera era nga tukisuubira okuba nti bw'anaaba alayidde kati tumanyi abamu bagamba bw'anaamala okulayira nga adduka yes asobola okuddayo okujjanjabya kubanga abasajja bagamba nti alina okufuna okuwummula okumala bajja kiraba ng'obazzeemu okwerwaza naye munnange Nakimuli singa yagenda nga eyo osanga yandibadde akyali mulamu